mugamba tokimanyi Bobby ayagala nnyo Ronald Mayinja namulabanga namusanya ku level y'abakulu baganda be mwami Mayinja bwe yali ayanjula mukyala we Bobby yali metroni lete ebyafaayo Fete twaliwo jobyo kawulidde akako jafune ekifanyi ku bino bye muwoze ebyendongo mwami Mayinja bwe yali ayanjula mukyala Bobby yali metro yes ekyo nkyuli mbasi tulirangako noonya okwanjula kwa wali mwaka ki gwe noonya okwanjula kwa Mayinja baba Bobby tomulaba nga ye metroni nga yasimula oli akatuuyo wali mwaka ki kati waliwo kwega bwaba ayogera ku mwami Kyagulanyi Mayinja era ngenda mukubira kwega mulimu byoleka n'ogamba owange waliwo omukwano guli ogw'omunda kati nkuli ey'ekirala kimu era nakyo omubuuza ngo mugambe be baakwata Kyagulanyi yali babateekalira eyo sayidi yeyo tebamusibira Arua fe twagendangayo ng'abayimbi ogenda okusaasira mukazi we okusaasira Bobby nga mukyala Mayinja asula wa Bobby ya mukuuma basula bonna mu kisenge nga mukyala Mayinja asula wa Bobby Magere ojo omubuuzo bakikyamu banjogera bifu ogwo mukwano gumenyekawo nga asula wa Bobby ogwo mukwano bagumenya naki soka tuddeyo aji bwaba kwatira mu Arua Mayinja aliko mukyala Mayinja tebamukwata teyali ne mukyala Mayinja yeesitula ava makage agenda akuume munne ng'asula ne wa Bobby era gye yabeeranga tojja kuba jangu kuba mmea tojja kuba president osanga atsenga tuli mu ntebe tajja kubwaki yamunga tojja kuba president bila abiri mu jangu kuba mmea yanne bayi mukoddomi wange sinza byogedde bigaba bya Mayinja nanti nakati Kyagulanyi yazze mukine ekisaa kye yali amwagaliza era yabaddewo we yamuwagidde ng'egye tannatuuka ku luli 221 bali amaze okwawukana kuba yandige nti otyo nze nali nkugamba kisanja kino kati ngenda kuwagira era ge n'akayimba ka Muzeeyi yakayimbya busungu teyandi kayimbya ka Muzeeyi akayimba ako yakayimba wakayita nze nali simanyi nti akayina mu studio twali twakave wa mwami Kyagulanyi kwesitoje meeting yagwa bulungi nga baddinganye meeting yasooka ku makya ne tuvayo nga bagenda ku kitebe ekamwocha bwe twava mwami Kyagulanyi n'amugamba nti abantu wabanyiza ne ngenda kuteerawo omugongo gwange otambulireko haji olimba ndi mu kisiibo mubuuzo basibwe byali mwami Robert Kyagulanyi Sentamu yagamba Ronald Mayinja abantu banyiiga ne ngenda kuteerawo omugongo gwange otambulireko ya Allah nasifiranga mu kwatera omugongo nasooka kuba agenda meeting n'atugamba mwekweke manji twaliyo ne Selector Devi waliyo kageti akatono gye boolese moto mubeera ngenda kumuyitanga muzira nga mazoko abantu baliyo bakkakanya bayayogerera ebbanga ddene osonyiwa tetulina bantu batuukirivu bokka Bobby nga byonna bikola Ronald Mayinja muntu asobola okuwugukamu ne bw'akomawo tumwanirize tuddemu tulwane tuleke kunafuya balwanyi baffe n'olwekyo nnyaniza Ronald Mayinja kuba akomyewo tulwane endulu nevuga kakati banna aji byeyogera ebintu ebyo mu video mwendi nga nze ninaanye Mayinja bwe atuli butoola era emmanju nasigalawo naye nga kayemba ngeri ye gye yali nti nno ye munnabyabufuzi nga yatudde dda wali ne baleeta Mayinja ne bagamba akafira muje kamunyumira endulu nevuga n'akola omutwe gw'amawulire gonna siga TV siga mpapula bwe waayita ewiiki ezi Habitex yampereza oluyimba Muzeeyi akalulu Allah nengamba Habitex ne namwe muliwaza katolo kuba yali yayimba akayimba nga luli nga ye yawudde ku Kyagulanyi mukakomyewo mu mulwane nagamba wangi namuga asibituufu Tubikima Mobile West tukuletedde enkola empya mu kibuga ey'okunganya kasasiro wegenda bugenzi mu simu yo okusereza teekamu Tubikima Mobile West download the application olwotandika okuyita omuleza waffe ali okumpyawo ajje ne tukutuku oba twaka zaffe ku miwendo emisaamusaamu kale bannabyabufuzi abajjayo okusaba obululu mubasabe tukutuku za Tubikima tusobole okukuuma obuyonjo twewale endwadde ng'ate n'abavubuka tubafunidde emirimu Tubikima Mobile West eddukanyizibwa Big Seal Holdings Limited era baakakasibwa ekitongole kya NEMA okuyoola n'okutambuza kasasiro mu Uganda yonna olina
Arcade Mall, hoteli, amayumba, obutale, amasomero, malwaliro, namwe mwenna. Mututukire ku office zaffe Bukoto maaso ga B+ Furniture oba genda ku website www.tubichima.com ate email info@tubichima.com oba ku bessimu noti 393 emuzire mu 576 oba noti 749 392 M22. Tubichima Mobile West, enkola empya mu kibuga ey'okunganya kasasiro. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswele Chigambo, it is happening. Ngomanya Oriku Shalom 256. Atana subscribing kindly twegatte ku bantu abo emitwale najwa aba plus abanyura Shalom 256. Adagwa subscribing notification bell giseko so that you get notified each and every time that we upload. Yakanda bo kusose yakafuna smartphone. Nze Shalom Haddad Kawesi era Oriku Shalom 256. Buli Monday Lenya kusomwezi ziri 16 mwezi gwa kusatu mu Uganda eno 2016. Tuba nayaji kazwe kapo buli manje nga tunyonyola kuikoza amawulire mu week amunsi yonna. Wabula program enyo mba ku setting kutusibwako aba Shalom Health Services eddwaliro ly'abasajja kano kenkutaye Shalom Power ono golaba Shalom Power kusita power man abasajja bakwesa ku masturbation tuchafuna sauti za kumacha wafuna mwabuzibu twajazi bikira maanyi gabula na kasinga kola ku basajja nakwesa ku masturbation no buzibu swangala mutsawe amwe ina week elections nga you cannot sustain an election kano kwetaga kupa ku 0705 27 1973 katambula mu nsi yonna woba okagadde kana ka Shalom Power onye gwenkutaye 5 rounds and above. How can I come man? Can you 5 rounds and above? 5 uchi? Rounds and above. Kano kuda kakbakalinga Manchester United. Kana abasajja asinga munyeze buti November mazera round yesoka wetagenda chika 3 okudda mwasoka musoka zanya nako asoko zanya nako abasinga ate obogena kudda mukuyimuka nkeera gwali neddagala nona ku bere lya dio abasajja ya nunako ku bere kati kwatako kasoko nzibe amuteno kukozesa butto kasoko kazanyise buto era kukozesa butto ngaba ali mu kwesiika neddaji sabumiza kemboze buto si yasiika buto yasiika nafunako omwale ya blocking nga Vanessa omwala nali mwepikidde banga mugamba ko lijja toliddayo ng'otambula agendya ku miggo omwala aji najja ku Sunday tadde ka KFM is a Sunday kamizi kazanya mu hostel kagenda mpola aji mutaka yagana kuba salute yagana ne mugafuna ku kizigo kasoko mpise ku kizigo ne kigana ne mugafuna ku oiro nga bakola masaji bazanyeko bazanyise ku mutaka byonna aji byaka era mwana yambulo kati wonanga ofaachi I don't know wakatonda ali ayogera nange papa bati kibanda ngenda kulwala ko lusimanchi abaawo nina gano kuba salute sasajja banye bizibu ebyo line ddagala nali manyi nti ebintu obikolo ina oyagala abo oyagala ne kati lwaki waweekaka waliwo ekigana aji baze nali manyi nti mmere gye bamerira eddagala lya appetite kuba otali ofa osobola okulya ekiwera bino bwembanga biganye nga nzibire ngokireka maya gamba aje yogeza buto mwenga abasajja abakulu waliwo ekigana mukko nga biganye noweebuuka noswala kana akala ne bagamba dda Shalom Oil aji nangandira ati gwotambula okwekweya ne Shalom Oil kwakati gwenge gyo kikoledde bba naye nafuna size gye njagala tokyayongera kasagala kwongerako toyagala ate kuzza misango sikyageyebwa kyayisubwa mu maaso nedda waliwo ebbala bagiyitanga AY emakindi waliwo buno obuntu bwebafukamu babuyita batya rhinos naye nga
musajja namusanga emirundi ebiri kubanga wabeerangawo bandi buli lwammanja tubeerawo nga tuyimiridde tuti mu layini nga tuyimiridde tuti abantu bali mu kufuka nga ye amala kudda mabega wamya mu layini yammwe ate akoona kuli ati nga abeera mabega eno wadde musombe tulimbye muswamu naye era ye nga tabeera mu layini yesikamukewo emabega nga mulimu naye okimanyi ate tumaze kweswa nga tulimbye muswamu olowooza nkulimba oba tulimbye oli omusajja nange namwewunya ekintu kiyiseeko ebba emyaka mingi engamba Katonda wange tebakunyumizaako omusajja yavayo n'omummonde omummonde gutya ebyo ebintu babikolera mu lumonde mu bikata mu nsiko manyi musiri gwa lumonde munne aba asinzidde munne n'avaawo nakuba omummonde n'afumira mu kikata bw'ati ekyalumonde n'avaamu n'omummonde bw'ati era nakati oyo yonna mu kyalo bakyamwogerako naye kati mukadde nagikapolimba kati musajja mukadde singa muto nani mukulese kyawolimba mummonde gwali kati omanyi lumonde avundira mu kikata vayo n'omummonde omuvundu kazi yesikamu bwati katono vayo ne lumonde wali abasajja katebasaaga kati aji sitambula tutambudde bulungi kati abamusona ndoza ndi kuddeyo byenda siyo gwe bagamba nekatambu story ya bulimba kubolo yali just chavao ko buvi bali batandise dda nga bali mu kitambuza yali atandika nga tannaba yali atandika era oli agenda pete agitadde ku kibega be n'emisinde yakwata pete sijirabanga yamala kiraba zakebisi tebali yabo bazigwe n'abaku twasomanga naye gyali ana bamanye seeta zino tweti nez'okusitamako nga tazigendako bwasitama bwati aba akuona wali zino toys nezo flashinga nga mulenzi nga bwagigendako bwati aba alina ositulamu bwati yerera aba alina okwerera mwana gyali abantu mu nsi mwebali abantu buli omu baakula bulala bantu baakula bulala era omusajja mu kyalo bamuyitanga Ndogoyi ogenda wali ewa Ndogoyi Kibalasi twabayitanga bakibalasi tosanga n'abantu muganda wa ate abaana ab'omubyalo jjukira mu kibuga abaana babasiba nnyo zigundi pampa era pampa za affectinga aji ku nkula y'omwana ekintu gy'okomola kagubeere mu bigundi bimuli manyi nti gy'okiwetera gye kidda kigenda okula ate kikyegolera kikula bwe kityo kyagamba mbu kati ate omwana gw'osiba gw'oteekamu pampa n'ennappi buli budde n'agisulamu kati seeza bw'aba mulenzi gy'aba yeewetera yeeyo kubera lwe abajja nga ngamba nze nakyamamu bwe nti oyira asobola okuntereeza mu buto baba amuweta nga zino emmwanyi zino kati ze balimu ennaku zino gye baweta bwe bati ne bagisimbako akakonde esobola okufuna wano omutunzi olwo kati emmwanyi zetwafunye ez'ekkongo oba ozimanyi tabi olijjako eddebe eddamba anti kakati kyemugenda okwonoonera emmwanyi ya Uganda omanyi lwaki emmwanyi ya Uganda eri katale eri mu nsi z'eri abaginywa bagamba nti kawawayo ayina akawoowo yaffe eya Uganda era ebbeeyi yaayo ndala kati mwe mufa kubala mugenze kuleeta z'ekkongo kikano bazinsuubuza anti kikyamu kati si gwe wekka akikola kati tunaagenda okuwunzika ebbanga ddene nga tetulina mmwanyi z'e Uganda nga zivuddewo nga naffe tulina z'ekkongo kwegamba okukopperera okwo kusukka abantu edda bwe walyanga ka sukaali ndiizi kaalinga kanjawulo okyamufuna awomerera bwatyo kubanga baakoppa atali waawano ne bakoppa omugattirire kati okunoonya kandiizi akawooma kizibu okunoonya bogo yawooma kizibu ye bogo yaviirawo ddala n'ennyama yennyini kati ennyama gye tulya olwoba nti ente engattirire maleeto tokyawulya kawoowo ka nnyama ennyama baagijjulanga mu kiyungu mu ddiro ne munaaba engalo
nga kawo kayingiddewo nga tewaliwo yabagambye nti munaabe engalo nene mumanya ng'okawulidde ne kati omanyi nti bakuwa ennyama n'obuuza bubuuza ompadde ya mbuzi kweganga naye totegeera n'embuzi tekyawunyanga mbuzi olwokuba tetukyayina eri yaffe ey'edda eyalingawo eyaffe eno embuzi ennansi hajja okoppa kibi waliwo okoppa ebibi amata g'edda si gegana amata gawunya akawunga ng'amata ne gatabaamu sukaali gawoomerera nga galimu akayero gayero nga gawoomerera tetwalekangamu na sukaali kati amata meero tukutuku kubanga ente toyina nfirika omulala alina amata ago omusajja bamuyita Kasirye breeders awo emikyana awo oba mutani wa Kasirye bananini best hotel balina faamu emikyana awo naye alina ente gyatulagira bagiyita batya Best Hotel natete. Eri Best Hotel eri Busega. Banyi Best Hotel. Mwabategera ne mutegera bana bazaala nga muwangaddewo. Aje kugamba nsonga nkulu. Alinya ente ku farm ente yo bazita batya. Ente bazita batya gyatulaga. Aje amata gayo nga gali agafaage eddaga yero. Neka kuli mu kana akayero kanobo kalaba. Nganya kubakite ne mabbali. Kuli mu omulaba kwali. Kati abantu bakopye ebintu. Ne batta ebintu bino ebyaffe ebyaliwo omanyi buli nsi Katonda yagikola n'agiwa ebintu byayo byetulya byetunywa ng'alina ensonga lwaki mmwe abakwadde ekyo nabali n'abawakirwa nsonga bawadde ekyo ng'ate nabo kyekibawoomera nga bo bannansi eyo yabakola tesiti zaabwe mu kamwa era ziwoomerwa kati gagwe bona ogenda oli ekyabaye tekijja kuwoomera kubanga si bwe buzaale bwo bali yabakola tesiti zaabwe mu kamwa era ziwoomerwa ekyo naye nakola eno kakati gwe kyova okoppa ekyabaliro okuba kibala nnyo kati gwe eri emmwanyi ogyekoppa ey'ekkongo ogyagalako kubala nnyo naye oli mukutta akatale kubanga buli nsi teyenkana bbeeyi ya mmwanyi nga zigenze ku katale k'ensi yonna bamanya nti zino z'e Brazil zigulwa ssente bwe ziti zino z'e Uganda za ssente bwe ziti zino z'egindi okusinziira empoma yazo eri etya kati wanaayita ebbanga olwokuba muleese ezibala ennyo akatale kawano nga kafa ate nkutte emmwanyi yange yiika yange ennamba emmwanyi y'ekkongo bange buli ttabi kidomola kati mugenda kuddyangaza wano batabikemu ezo ekkonga wabuwoomi bufe naye faafaagana eveewo ebintu wano abantu bakopya ebintu bingi naye kati olwobwaffe tetwasoma nnyo ate abayivu basinze okuleeta ebintu ebitategeerekeka era abayivu basenye ensi eno abasoma si bonna abakola arts buli lwova ku kintu Katonda nga bwe yakikola ye nature kati n'ova ku kintu Katonda nga bwe yakikola munne weefuula omugezi naye gw'ofiirwa kati ekyo kibali mukola si gwe okisooseemu buli kintu kyonna wano kifudde edda wagulanga kakasooli ne bagenda banoga akasooli ne bakookya kakasooli ng'okawulira kakawoomerera nga kasukaali kawoomerera edda nasooka ne ndowooza nti oba ow'e Kampala bamookya yasuzewo yamize n'enzirayo mu nnimiro nange ne nnuula owange ne mmuleeta ne mbaga temumusuza owange mu munjokereyo ebiri munne naye yafa takyawooma ojjukira kasooli gwe bayitanga owa Nairo nyuma mulako aje bwabanga bwa yero obwa yero kasooli bwene alema ate ono yalinga ng'alimu kkala bamuyitanga Gonjigambwa Manankagambwa kasooli Abaganda bawemulanga mu lugezigezi lwaki bamuyitanga Manankagambwa kasooli oyo nanti bwe gafaanana kasooli Manankagambwa ng'alimu papo alimu buli kala nga mweri mu kasooli oyo ne kati onoonya kuga ebintu bigenze bifa things have changed and bikyuse era singa n'ensene ne baali bazirima sa tetukyaziwoomerwa nero baje ziva tetumanyiyo singa kati waliwo ebiseenene ebikolerere nga bazikolera mu lab naje ensene ezivaawo ani amanyi ziva mu ggulu eyo simanyi gye zisibutuka ne zigwa mu Uganda wakaba ne ensene aje eziri zisobanga gye ziri naye nga tebazirya nga beera bwezi baga ebiwuka byatulumbye naye tebirina bulabe tebiruma ensene teruma aje ensene tekulumangako
nga gojiyikize so kusanga waneja nekuluma ne boziyitamu nga zagudde ogenda goma rugikwata ne yerwanako nekuluma nitenza kusanga noga tugwiridwe ekizimesene zigenda kuluma abaana haje tekiriyo so kisigale nnyo ku nature kyetaagisa gavumenti ku abakulembera kukiyimbirira kukiraga nti ensi mugireke nga bwe yali ku bintu byayo buli nsi eyina ensonga lwaki yafuna ekintu nga kifaanagana bwekityo nga bwe kiri naye wano bakopperedde tewakyaliwo kintu nga kyekyo buli kintu kirala buli kimu baagala kikola nga keeke kirina kuwooma buli kimu kikolerere ate bakyafa ku kuwooma nakati kati mu birime bafa kibala nnyo kyekyo kijjayo ssente nanti anti kijjayo ssente mu bbanga tono tugenda kufiirwa akatale kagenda kufa akabadde katwewanisa kakomekerere aji over the weekend tano ku Friday notuwa weni zaffe nakugamba Chelsea yakoowa kasi agenda mu extra time alobo namwita Jena yangamba lero ngenda siba aji kazibwe kapo zagabye bwe bankuba aji kapo yabankubisiza yalidde ssente yasiba emitwalo 2 nga gakulya adolya balya kamu kinana siya bampeza ne kuseneze manyu okugera wali nembagamba anasiba Man City obusajja bugenda kwefungiza naye agamba aji wasibanga bet kwato mpamwe kama eda mu buvubuka omwana agambye olaba aji amanyi Flamengo ey'omwenda esambe sawa omwenda ogw'ekiro eyokulinda nozuka ku 11 ogenda okebelanga gwawedde 0-0 ojo ntukubula aji twanji noko abewaka bawuli agamba mbunze nkyalina ka firimu kenda ba mu ntebe nenga okebera ko boti nga tulina ne byola bo tele TV ejiraga olabira ku simu nokeberako ndi lwaki jjo tebagiraga tegirina bawagizi ye kati girina ndowooza tubagitegeera noga Chelsea bagenda mukuba tajja kujjayo mupiira noga West Ham oyo tana kyafiirwa mu Hambo ne nkugamba noonya butamusala kagenda kufa n'omuntu newe kati namwe maniyo muri kawevu Liverpool nekulembera golo ya yemu ne baddenva mu kyalo mu dduwa ya taata nga nzijangu wulira baganza okulya mu yensanvu ekyo ati adde ya nsanvu bamugasi myameka kyendo ba mu 2 yada akwatiridde yatebye golo yo bamuda kika 18 unenza abasiki abasiba Liverpool mujja ku receipt yange mu ya 9 ndozo otegedde nga gugenda kugwa ninga yatebeka golo kayo nga gwakatandika nefe twasede tutenda matuga tatira mufere na kulisi mwe timu ya bafere chikweda njagala gundi egobe Liverpool lwache bajje njagala mukoleki kwate mtu agaza kalungi nakamu kanange mbadde njagala nga zino zigoba kwate zina buzibu je tuli chugachika mu Champions League antu wenji badde njamuleke kuchika lwache tuchika kalinyada ya ati omanya abatanye tugenda okufuna nga tugenda mu Champions League mnadde njagala ngabola banti mukyagobalegana ne Aston Villa musingo obanyiri wange busatu kati nadde njagala ne Liverpool egobe naye sembere za 5 nga wali wagoba nakutayiza katagala manye be kalonji ko nakefuna yobo nakulu okutwala ekikopo nyenda kwambala hantia yaani ajo ogenda kubocha nga Arsenal tuteye ekikopo ogenda kubocha ko ngendo okuvira myaka 22 ko ngendo okuvira kewa kama kapala akampi aninga kabakko ajo gaya kwambala shoti nyenda kwambala Arsenal nge tuta Premier League nyenda mugo jogula bogusemba yo gwa Crystal Palace akapala akampi ngatadeko bugalubindi nakakofiira twita tukwata ya kantu awo aji kulabeko mu kinu kubalugera abantu nakulwanja ulo nnyo emyaka 22 Katonda wange nena mwatoloza mubula kemeka kati mu 10 kati 13 ame bange byokusaga emugenda kati feka tukije watemwe mu kibambaggeko ateke ntwala kino amanya abazannyi kituufu mukatale kugula abazannyi bagala okusambira Arsenal ne badde bagana okujje waffe olwobutatuwala olwobutafunanga bikopo bazannyi bagala nnyo okwambala ku midaali ejo I know kakati gwelinda tutwale Premier eno na Champions League walo n'abazannyi abajjanga okugamba okwongera
kuzeba bagulanga balaba batusana tuganye bobo yongerereko abaji we wadde so linda fe chike atende Champions League mwetaaga ntoga mutwala you had a chance ani gwe sisobola ani gwe sinna kubaka wao Bayani wamukuba Madrid defending champion kati ani gwe ogamba gwe sisobola PSG nja mukuba kati linda ko Man City yongere sule yo mupiira ogu agenya gusula bemala ogusula mbenga njisinga point 12 nga ekyo nsoke mbanye nti kiri mu kabada okimaze nga sikyasambisa manya atega susse obwanga mbolekezeeko wali ko Champions League onompulira Carabao ngenda kukwata omutako oyo Carabao ga mutwala tugenda guluba n'abasajja naye mumwetaaga mwagala bina tugenda guluba naye tomanyi nti abantu bakuba ennyo ku kyalo nga wali musajja w'amaanyi buli muntu akukuba nawe otandika okuzannya entiisa ng'owulira naye tokyalina maanyi bamukanze kati Man City bamukanze anatya kwijja mu banene nze nabbako ffene wa Sekayala omuzeyi Sekayala yafa bambi yayinanga ffene mungi naye nga tumunoga mu ttuntu mbuto ne tumubba kati nga ffene ali manju naye nga twagula omugwa bw'ogenda ng'okisibamu kifene osampola boti munno n'akikwata kireme kugwa nga mwali mu nju yeebase talina kyawulira fuluma mwakitutte naye ali Sekayala yeekweka mu kitooke nenninya Kiganda nadda wansi nenninya n'omugwa mbandi waggulu nkisibyemu kikka Sekayala nava mu kitooke n'agamba leero mbalina Kiganda n'ayuza gwokyali waggulu ku muti nenzika nga bwejja kuvaayo nga bwenzika mba ntuuka ku ttabi erisemba n'embuuka n'engwa wansi n'entandika naye okumanya nga kati engoba gye bagobamu Man City efaanana nga muzeeyi Sekayala bwe yangoba yagoba waagwa teyagwa ngali musajja mukadde naye kyamalamu amaanyi yangoba nansooka ngobako mayiro ng'egi giwadduka mayiro muzeeyi Sekayala n'agamba ne munodduka emitala 6 ke kamalamu amaanyi n'entuula n'akubanza wamala n'otuula yadduka neginaaba emitala 6 gwe yamusaagisa anti yali takitiiki ya kikulu nga 6 yali agenda gudduka wa mukadde namanyi omuntu gowuli okoyo oyika endusa nebeginaaba emitala 6 neŋŋamba emitala 6 kantuule ankubire wano n'akuwa emiggojo kati ne Man City bagigoba bagigamba nebeginaaba emitala 6 buli agikwatako kati Carabao omulaba egenda kujja nnyo tekyekkiririzaamu mugiwe kyolowooza si kulowooza kanyo kankulimanyize okusuuza Carabao n'amaanyi agakugwa ku bikopo ebirala ate biruwa byonna byoli mu FA Premier League Premier kyo mukijjeeko ebirowoozo gwe genda ku Google mbulyo ttiimu eyali ebuzeeyo ng'ebulayo emipiira 7 ng'esinga obone omwenda gye batwalako ekikopo gwali mwaka ki genda mu byafaayo mbulye nti gwali omwaka bwe guti gwali obone omwenda nga Olympia 7 ayine bagitirwako byali bino byembadde mu Rugamba byabadde batwalako ekikopo tubadde tusinga obone 3-2 buno bungi mbagenda tukuba emipiira 3 nga twagenda mu kyalo kuziika ngero bo basigadde basamba atosooka n'otunya n'okutunula fixture bwefaanana babulayo mipiira kitubulayo mipiira kibali bubi bayina Aston Villa bajja bega ganyuliramu bayina Chelsea bayina ffe kenyini kamwa kwogera bayina eyo gye walabye ensamba Everton mukambwe onoobawulira leero Brentford Wolves egenda gugoba Wolves yegaganulya anti mumina kye mutamanyi waliwo ttiimu ng'ekuba abanene banne baabo nga bagisobola obenkana abadde azza n'ogwasemba yamukuba 2 Kene
kati Brentford yesobola fusowa Wolves bajja kuzino timu enene nga befungiza musuuze chwa musuuza in charge Champions League addamu a Sporting CP Bodo kabodo kafuse Bodo amusinga gugeti Bodo yafuuse Bodo atabuse bannange akantu ako tulabirano kugundi wano ku live score nsinziira tumanyi nti basinziira Champions League uno encha saa beach tundu Bodo yasookawo ne Sporting Lisbon Bodo nga bamutaddeko sente nyingi Arsenal yegenda gugoba Arsenal esamba Bayer Leverkusen ne Man City egenda gobereke kuyitawo Man City egenda kuba Real Madrid nengate bemuyo gyokuwulira nti awangudde naye teyeyongeddeeyo nibagamba twebaza nnyo abasawo bakoze ekisoboka ajogera ku kintu ekyo naye ngera ofudde aji lwaki abantu bebaza abasawo ng'omuntu afudde nanti bakoze ekisoboka kandi kati ne Man City ye abasawo bakoze ekisoboka Chelsea PSG ayitawo dda PSG ayitawo dda kati Chelsea naye esobola ogugoba ne gugwa amaliri otekamu lukokola anti PSG ayitawo dda kati ne Bodo eno ogwasooka gwali golo mmeka Bodo golo 3-0 ng'egukuye Sporting naye egenda kugobereke kuyitawo Sporting egenda kukuba Arsenal ekube Chelsea naye ekube ne Man City Man City egenda kugoba tegenda kuyitawo kituufu naye sikiraba kasa tujja kudda wano sikiraba kati gwe genda owe Real Madrid kali njala nkubuulire bwenti tewaliwo kigifaafaganya yayitawo dda ng'ate eri kikopo kyeri nayo kigiri bubi kyo kyagaana batwako Barcelona kati efa kukiika wakiri egende mu wokubiri oba owokusatu kati eyinza kuteeka maanyi eno we yayita dda ejaggule eka esambesambeyo bagikube goole ku lwokusatu Barcelona Newcastle gwaggwemu emu ani akyala Newcastle yakyala evuddeko Newcastle egenze Bayani Atalanta Habani ayitawo dda Bayani Atalanta kali bajja ani akyala Atalanta yekyala yabagenda gikuba Liverpool Galatasaray yamupekkene ani akyala Galatasaray ajja ku Anfield Liverpool wakwade mufuna yegenda gugoba eyitewo ejja mu Champions League Tottenham Atletico ayitawo dda na golo 5 Tottenham Atletico neera wankubadde Atletico nga yayitawo muneeresa okujja tera nekuba mune Tottenham nze yansobedde oba esamba biki enebigisumbwa kale enebigisumbwa akanyomera ako alwa bakagala ennyo mwa mukalinza aka sports n'entaka lyange lyentunda liri awo Mpigi Mpambire ku stage ey'okubiri woowetera abamanyi Mpigi Mpambire bankubye sina sente oli mu poloti kati ntunda kanyakapeka kenagula Empambire awo nkatunda kakyapa kyapa asobola ogigula leero oba enkya kuba ku 0705 atano ku 10 kyapa bannange ntunda ettaka lyange bankubye mu bet bawanvu kyova ku kkubo kutambula kuba liri wano dda wali bwoti nga walaba hawengera ku gate paka wanene okuva ku gate ya divine paka wanene bwotuukira bwoti bannange ettaka lino nditunda kyapa kiri mu ngalo kiri awo Mpigi Mpambire ku stage y'okubiri wowetera awo nkubire simu 0705 mami sendinga yangu wanyi anabi agenda ku 271973 ettaka atano ku 10 kyapa ate siseera nina milioni 10 etoseera siseera milioni 10 zenjagala kyapa mu ngata Empambire awo so mujje munguleke ettaka eryo bannange sente bazikubye aji babukedde onaku ekyo kyayiro nga akatale katwe kayidde kaweddewo nga balabye bannaye mwalabye nnyo abantu beekatwe naye bwebityo bwe bitandika bitya
Bitandika bityo bitya? Ng'enkulaakulana ejja. Haji lwaki ogerera mu ngero? Enkulaakulana ng'ejja bitandika bwe bityo. Nno yajja emirundi 3. Kyakyaliwo. Tegeza kana aterekeka tu waliwo omuntu ayinza obba nga ali mabega. Si kye ngambye nze ng'ebuga bwe bityo bitandika ng'enkulaakulana ejja. Haji kyotegeeza. Waliwo ayagalawo. Nanti enkulaakulana kwe gakyembadde ntegeeza bajjewo ebijja amangu. Sigiri wafune kati bateekewo ekizimbe kyembadde ntegeeza. Kyembadde ntegeeza ekyo. Bajjewo bino ebyamangu bajjewo si bajjewo tewali yabijjewo. Ataleka alidde aji. Anti enkulaakulana bwe bejja kwegamba bajjewo bo bannannyini waabo. Bajjewo ebijja amangu bibaawo bawe. Kati n'owino yatandika bw'ati. Twanga kati walungi. Kabaka alina kujja. Kabaka alina kujja. Nanti essigiri ezisulamu. Enkya baba bagenda fumba katogo. Ekyenkya Aje ensi akijjako amaanyi ayogerera mu ngero. Bala kisaasira asuubuzi mwenna abeekatwe afiddwe Mariamu. Aweekatwe bano ab'embawo wano mu Ndeeba oba izo zaakajja emirundi emeka? Buli kaseera mba muli awo nga mu Ndeeba wayidde. Mba muli awo nga wayidde. Mba muli awo nga wayidde. Olwo omanya nti enkulaakulana ejja. Olwaga oteekawo ekizimbe. Nze sigambye bwe nti. Kyotegeeza kati bankulaakulanya ki ate esingawo. Kyoba otegeeza ekyo. Bwe totera okulaba ng'omuntu enju ye y'essubi bw'ejja olaba ng'azimbye ebbaati. Kannewana ekatwe. Bwe bitandika bwe bityo. Nga bw'abitandika ebyalo nagimanya n'otabiggusa. Oyo mukodwa nze namuyingiza politics yali ayimba muyimbe. Lwaki ni mayinja agambye agikapo nakeera ne mukeeza Honorable Nambozero yalina okwekalakaasa nga bafunye obutakkaanya ne Mawu. Namboze nga alina olukuŋŋaana luli Nsambya ne mugamba sooka ogende ne muyingiza DP. Egwe gwabalira nadi mayinja. Obudde obwo Honorable Kyagulanyi yali tannajja mu byabufuzi nga naye ayimba biyimbe mabegako muyingiza DP. Kumakya kuba mayinja oyo atya ngenda okukuba essimu nga yagijjeeko teyeeteekera ne kati sayina simu ya mwannyinaze oyo nakyo ne mukazi we nenkubira driver w'amayinja mugamba ku simu ya Nakyeyune nempulumye mugamba Mukaaluwa nti wuno yeebase konze muko twateesezza tutya budde butuuse naye nga muli omutima gwamugudde wala. Nakkirira ne baba kubatiya gaasi awo mu bitaala Ensambya. Avuddeawo obudde obwo Dokita Kano Besigye yali mu kkomera ne bamuleeta mu kkooti nga balina muleeta nkya mugambe nkyogenda mu kkooti era yatuula ne Kyagulanyi ku ntebe foomu y'emu bwe nti bwe muyingiza ebyobufuzi nga gwambalira kati nga mulabamu okumanya aleke mukoma mu biyimba agenda abibeeremu nga gwaja ate weesimbawo eno maaso nene abane nawulidde muko naye yatulimbye mukoma yingi mbwe abaana bamuvuma kyamunyiiza mbwe nanyiiga nakuba akalulu ekibiina kyaliwo kimu nga teyagenda mu FDC nga bwe abantu bwe bamunyiiza teyagenda mu FDC yali wano kubanga kitegeeza bw'obeera ng'oli munnankyukakyuka nga mulwanyisa gavumenti eriko ntimbi booli nabo ne bakunyiiza ogenda mu balala nga nabo balwanyisa oli sikwegatta kwota ati mayinja agamba bamuvuma nnyo abaana abo anti ng'agambye ab'ekisinde kya people power nga bamuvuma nnyo era ne muulya mukonga agabaamu makaadi eyaawa kaadi ebagitunde ya Gomba East yava mu kibiina nga kumpi tekinneewandiisa
Yamitinga mwami kyangu. Ojate kaya kanta. Anti chembu. Mwana watu tuba tuliao. Nga tulengera mayinja. Ng'oline President Museveni ekifaananyi kirumye. Emitima gy'abantu gyonna. Yeah. N'ogimenya. Oyagala nkugambe mazima oyagala nkuwomeseze. Male bulungi. Njagala mazima nga bw'obadde ogatulambika. Kakati muganda wange oyo Kyagulanyi. Kuba nsaagala kugamba bino bya president wo. Nze president wange. Yes, yatunda kadi yange. Yes, nga bino ebirala mwe temunnabitege mwenga n'ekigambo kutunda kadi nga temukikola ki? Tetukiwulira. Temukimanyi. Yes, nakugambye nti bato yakunyiga towulire emboozi eno. Magate gawulikangako. Nkomaawo. Nande tata weyongereyo. Mbadde siwuliranga kaate ebyo. Tutuula ku Sheraton. Teri kukonjera ni musajja mukulu. Tutuula ku Sheraton. Ngamba muganda wange oyo. Mugabwe tuba bakugenda mwami Kyagulanyi. Bwe tuba bakujjako mu 7 nga tetugenda kuwanga ba political jokers. Tewesimbawo 2 mu muki? Mugumu. Ogenda kwesimbawo 2 mu kaga. Tugenda kuwangula ani? Museveni kujjako ng'oli political joker. Naye 2 mugumu. Njagala tutagetinge tukube meya wa Kampala Elias Lukwago. Ofuuke meya. Ompuliriza nagambye towulira by'otaagala kunyiiga. Senyiga yeyongera. Nga mugabo onafuka meya mu Kampala. Kigenda kuwe nefuka meya naye ng'osigadde oyimba. Kigenda kuwe enkizo gende embalala. Kigenda kuwe enkizo okugenda mu Amerika. Buuzaani yali agaba kadi obuddo yagabanga zaaki. 2 mugumu kadi baji wombaka kakyaliyo. Kadi bagitunda mayinja yali shwa kadi bagitunda. Yajjako mu kamyufu mubuuze yajjako mu kamyufu. Simanyi bajja mu kamyufu. Ati teyatinze naliwo teyajja kati ate bate wajja bagitunda batya. Goyinzo ganti lifanzi byenga mpya togwetabyemu. Batufuuye bubi ngaite musambye. Kyogamba ona mayinja yadalimba. Si kye ngambye ne namwewoza katonza gamba nti lifa alamudde bubi omupiira guno nga temusambye. Kakati gwe mbuuze yanonayo Kempa Plaza zokwatya ekibiina bendera. Ye yaliwo nga kwaliko Flavia na Mulindwa. Nga kuliko yo Saazi ne Mwami Mayinja. Kitegedde bulungi. Mwami Mayinja teyavuganya ku kadi. Yalumanya bagende kaya bamusetinga agavuga gakawula agende ogamupega muswaze bagete na ground. Nze kinnuma nno si buli muntu genda kuwagirira gyawagiridde. Kyesaagala bantu kuwaayiriza. Sina gwe ngamba nti beera mu kibiina kino buli muntu waddembe buli omanyina bwalaba ebintu bye n'ekibinnyo okuwaayiriza. Tawaayiriza. Anti kati mbuuza bubuuza gwe buddangayo gwa atutangaaze ffe abatamanyi. Oyinza ogamba nti omupiira batusaliriza lifu agufuuye bubi nga temugwetabyemu temusambye. Kiba kizibu. Teyasamba. Ate kyali wange. Mayinja. Hatu damu nombalira. Anti kati gyali ate sinza kubalira gyali. Ebyayo sibimanyi. Omusolo Katonda olaba n'abantu abazimba zino zikalina. Tasobola kusimba nsiisira. Abamanyi kalina. Tasobola agenda n'atuzimbira nnyumba ya mmuli. Abamanyi bya kati ebintu byebyo ebyali sibimanyi. Anti ye Yesu alekawo endiga 9 n'anoonya endiga emu yabula. Anti Yesu yali akola ebyamagero nze sibikola. Ne gosobola. Era bosanga 9 kibuze n'osigazeemu. Kanjireke. Kati oli yali akola ebyamagero ng'agenda okunoonya ng'amanyina ziri we ziri ne baba zitaliiyo. Abashuwa kimanyi wezi. Aliko okumanya kuva eri wa Katonda. Gwe kyova olekayo naawe 9 ogenda oyigemu. Wagambye agikapo nno yambaliranga ebintu. Teyalimbye. Naye buli omanyi n'olugendo walutambulako ne waanafuyira. Kati muke ebintu yabiyimba n'abyetabamu n'anafuyira awo.
mutima ne gunafuwa ogutali musango n'okuwayiza kyekibi ekyokuwayiriza gwe mukojja omubuuze nti we twaddayo nga bamaze ebya kaadi biwedde bye byaga nti bya kaadi naye nga si bwe byali kuba teyeetabaamu nze ne Honorable Kayimba tetumuzzangako wa Kyagulanyi mwamutwalayoko lwe yayambula enkofiira musoke mugenti bamuwadde yeedi mutwe sife babiri ffe twagenda ne twegayirira principal n'asooka n'agaana ng'agaana omusajja si munywevu olwo nga yeegattako eno mu NRM naye ntumuga omusajja akoze eki alokose olwo nga tannayimba muzeeyi ne tumwegayira ebbanga ddene paka yagamba mumuleete ne batuwa lwakuna essaawa emu ey'okumakya nemugenda 11 nali ntunula otwala musajja wa emmoloka yange nagireka mu kikomere ewa Mukomayinja nze namuvuga n'envuga eyiye n'atuula wano kuba mwami Kayimba ye twamusanga mu maaso Kasangati nga nze muvuga ebyaliyo sijja bya kwa lukiiko lwalimu nze Honorable Kayemba mwami Mayinja ne mwami Kyagulanyi bantu bameka bana omubuuzanga ebyaliwo bye nnyinza okwogerako nga soogedde biri byakyama mwami Kyagulanyi yagamba Mayinja nti mu bantu bempa ekitiibwa naawe okimanyi nkikuwa kuba twava eggomba ffembi ekirala nga mu music ne mu bya byonna nkulabanga mukulu wange mu byonna byenkola namugamba okimanyi bulungi mpa mukulu wange Nyanza ekitiibwa mulabanga kitange kuba yampeererako nagamba mpa yaweki ekitiibwa namugamba Mayinja okimanyi bulungi nti nakozesanga ku njaga nga nkyali mweri embeera yaffe ya ghetto namugamba mu kisaawe tewaliwo banzigisiza muti gwange nga ngukoleza naye amugamba emirundi omanyi gye nakulaba nga ojja naawe nondabanga nteeka wansi n'enjirinya kubanga ojja okumbuuza kubanga tojagala nkuwa ekitiibwa n'agamba n'olwekyo nga tuvudde ku bino byonna wankiwa nnyo wamenya omutima abandabye kati naye mmwe basatu mmwe bendabanga ojja n'enjirinya n'amugamba tokimanyi Bobby ayagala nnyo Lwadi Mayinja namulabanga namusanya ku level y'abakulu baganda be mwami Mayinja bwe yali ayanjula mukyala we Babi yali metroni leto ebyafaayo ate fete twaliwo jobyo kawulidde akako jafune ekifanyi ku bino bye muwoze ebyendongo mwami Mayinja bwe yali ayanjula mukyala Babi yali metro yes ekyo nkiwuli mbesi tulirangako noonya okwanjula kwa gwali mwaka ki gwe noonya okwanjula kwa Mayinja baba Babi tomulabanga ye metroni nga yasimula oli akatuuyo gwali mwaka ki kati waliwo kwegabwa bayogera ku mwami Kyagulanyi Mayinja muko era ngenda mukubira kwega muli mu byoleka n'ogamba owange waliwo omukwano guli ogw'omunda kati nkuli ey'ekirala kimu era nakyo omubuuza nga omugambe be baakwata Kyagulanyi yali babateekalira eyo sayidi yeyo tebamusibira Arua ffe twagendangayo ng'abayimbi ogenda okusaasira mukazi we okusaasira Babi nga mukyala Mayinja asula wa Babi ya mukuuma basula bonna mu kisenge nga mukyala Mayinja asula wa Babi Magere ojja omubuuzo bakikyamu banjogera bifu ogwo mukwano gumenyekawo nga asula wa Babi ogwo mukwano bagumenya naki soka tuddeyo aji bwaba bakwatira mu Arua Mayinja aliko mukyala Mayinja tebamukwata teyali ne mukyala Mayinja yeesitula ava mu makaage agenda akuume munne ng'asula ne wa Babi era gye yabeeranga ogwo mukwano buuza muko bagumenya muko omukwano bagumenya oguvaawo kalisiga ebiri byaliwo naye ogwo omukwano gwetaagisa okuwaayiza olwo Luganda lwa munda nga tuvudde mu bino politics nze nakugamba nti waliwo Honorable Kasolo Haluna ni alemu akimanyi ekibiina sikyagala ne nyina bye sisobola yadde omwogera kwatonda bye kuba mugambako ekintu kyonna manyi nti nga tuvuddemu ebyo mukwano muntu wange mukwano gwo muntu wange nga twava mu ebyo muntu wange
gwe sirabye kati okuva edda nga musomesa kakati waliwo ebintu nga tekyetaagisa kati ko ebyenkugambyeko ebitono nga soogedde bya mukasiisira we twatuula ogwo omukwano sala omugoli muto bagumenya ogwetaagisa okujja noga nti gundi yanzijako kaadi ye ne bwajinjijako kale kibe kituufu Gumaye kibayita omuntu ng'olina omukologo ngono bali ne munne ngono ye metroni babi ye metroni omuntu baba mukwano nnyo maneti no kyewunyiza n'abaana baabwe bamanyiganye kiki kyoyinza okukola mukalimba era nabirabye lwabwana ebusikiti simanyi program ya interview nja mugambe mukono nedda yalina obusungu abaana bamuvuma nja mugamba nedda nja mugwera naye abaana bamuvuma jalina obusungu abaana ani abafuga jukira abantu bavumiranga ku internet ebisobo batabukiranga bavuma nga basula wa Kyagulanyi esimu gyola buli omaji inako obuyinza kasaaji gule bayiye fe twetwalanga nga bavuma Dr. Besigye mbusuwa po nga naffe tubale juganzi nali wa Dr. Besigye paka fe twaye twalanga esimu yango ogiraba oli odemo kuteekako ekifaananyi kya Kyagulanyi n'ebyo oyogera si ababikugambye kubanga njagalamu emayinja ambuli nti nalaba Edi Mutwe nga nvuma teyamuvumako nalaba Nubiya Nili teyamuvumako nalaba yalabaani abeera ne Kyagulanyi gwoteekako omusango nti abaana banvuma kati nze nga beene ali mbanvuma bano abaana bali mu butale bali Luda bali ku boda nga nkera ku macanga ngamba enyalemu yanvumye embu mwami Museveni yalagidde banvume okoloza sikunafu y'abantu bali bawagizi nga ggwe yamanyi ntegeera ye nze omuntu gwe nnyinza okuga nti gundi alagidde banvume ng'obeera naye nayinza okufa ono ng'atuuyana aluwa wagenze mu ddwaliro oba wanywedde ku njaga soka omweyo omuti aginywa ayi kanandasi aginywa mbu yagivaako ati mukisiibo gundi zimukubye take tomula watuuyana jebbi mufunire ku muti bayinza okufa muko ayoke nganda botuuyana nitofa ebigambo yogo bijimu nene muko ngena mukubye bakati njaga tegere aji obulumi bw'amayinja bwalina tabulina he was betrayed kaji yatundibwa ye kyagamba kyatwadde mu interview buli muntu yenna yegatta ku mwami Museveni afunayo ekyokwekwasa kafulu ako tagendera awo nenga si kitu tekiba kituufu nenga yekwasizza mwami Nsibambe yadde yegatta mwami Museveni yagenda nti bali bagabuge dhimba namboze kyuka nenga naye yennyini mulesi yayinamu presidential candidate owe FDC nandala kitegeeza FDC eyina ebigendwa by'okujjako Museveni ebitali bya nuupu lwaki tosigala ng'onywedde n'oli ate ovuma bano ate nga nawe ina candidate lwaki FDC ataba avuma abanuupu ate nga nawe ina candidate wo kati eyo enkola abantu gye bakolamu nga si bituufu bye boogera mwami Kyagulanyi tagambangako Honorable Nsibambi nti dhimba tamugambangako nti nyiiga nakyalabanga ebyali nga mukampu anti mwe mumugjeeko naye wateekawo agenda okujjako mwami Museveni gwe soka kubuuza mwami Nsibambi gwe mwe ki ekyabalemesa ng'ogjeeko okuzimba kati bo ki ekyabalemesa baba tagagamba zimba ate bwe ki ekyabalemesa aja ogenzeemu personal nedda si personal kati abantu ekifo ky'okugamba nti nze ensonga yange eri ABCD nagonza omutima ate agamba nti bano bankoze kino si bituufu olw'ensonga mwami Salom bino ebyenkyukakyuka nze sibibaamu kubanga mpagira gundi gwe nkugobera wakuba nti ensonga zange zifaanaganamu ezizo neŋŋamba ono yaliko abantu abangi ate ensonga zange ndaba zifaanaganamu neki siriwo bukuwagira buwagizi kyogamba mwami Mayinja mu mukodomi wange mbu yawagira buwagizi
mbwe nyiga ngava yabiwagira ngabo wagira mipiira tayina nsonga n'emu. Ensonga yali akukiikirira abantu ba Gomba East. Kiroto kyange kubeera mu parliament batandi mpadde musala kati batandwa musala ate banja wandirima zo abenginya Kaweesa alina ensimbu etya kakati ugambi toyagala sente atoga mwa Museveni sasu yaka akawumbi yagene ne bandi musazeeko omusaala ne batamuwa sente ate banja yandirima zatya kyeza sente ayina Engineer Stephen Kaweesa sente ayina sente ayina ate omuntu wagamba ne batampa musala ate no kaba mabanja naye wacha abantu balina obulumi obwo parliament lwaki baba Katonda bakikola gambo genda bamba lwaki balina obulumi obwo nga tebayiseemu. Mwami Kaweesa yagambye nti yeddiira siwe yayogedde fe nga baddiira kati ddiira okwata byokka byayogedde byonna akuttemwako kati okwata ku kirala aji yagambye eki ekirala yega kweza abantu b'Nansana municipality ebirowoozo bye birungi Kasa munnakibiina munne yawangudde agenda abitumeza mbali byonna byalina ebirowoozo ebika okukolakola Nansana kubanga nabadde bagenda okumutuma era b'Nansana kati naye w'Nansana atuma omubaka waabwe byonna bikwate bulungi kubanga Zambali amanyi bulungi Kaweesa amugambe nkwetaaga olunaku olulama nga nkuwa birowoozo byange eby'abantu b'Nansana fana iwe Nansana siwe nabweru agenda abiwe Zambali so my Mayinja ojja sadda no excuse ogamba nti ekyakati kyamujja mu yagaye kuvumwa na kutunda kadi tekyabadde kituufu ate nga atuza meeting n'agamba Mwami Kyagulanyi era gye balimu abantu abataano nga tojja kuba jangu kubwa mmea tojja kuba president osanga atsenga tuli mu ntebe tajja kubwaki yamunga tojja kuba president bila abiri mu jangu kubwa mmea yanne nayi mukoddomi wange siza byogedde bigaba bya Mayinja nanti nakati Kyagulanyi yazze mukine ekisaakye yali amwagaliza era yabaddewo we yamuwagidde ng'ejja tannatuuka ku luli 221 ali amaze okwawukana kuba yandige nti otyo nze nali nkugamba kisanja kino kati ngenda kuwagira era ge n'akayimba ka Muzeeyi yakayimbya busungu teyandi kayimbya ka Muzeeyi akayimba ako yakayimba wakayita nze nali simanyi nti akayina mu studio twali twakaveewa Mwami Kyagulanyi kwesitoje meeting yagwa bulungi nga baddinganye meeting yasooka ku makya ne tuvayo nga bagenda ku kitebe ekamwocha bwe twava Mwami Kyagulanyi n'amugamba nti abantu wabanyiza naye ngenda kukuteerawo omugongo gwange otambulireko haji olimba ndi mu kisiibo mubuuzo basiwe byali Mwami Robert Kyagulanyi Sentamu yagamba Leonard Mayinja abantu banyiiga naye ngenda kukuteerawo omugongo gwange otambulireko ya Allah nasifiranga muntu era nasooka kuba agenda meeting n'atugamba mwekweke manji twaliyo ne Selector Devi waliyo kageti akatono gye booleze moto mubeera awo ngenda kumuyitanga muzira nga mmaze abantu baliyo bakkakanya kuba yayogerera ebbanga ddene osonyiwa tetulina bantu batuukirivu bokka Bobby nga byonna bikola Ronald Mayinja muntu asobola okuwugukamu naye bw'akomawo tumwanirize tuddemu tulwane tuleke kunafuya balwanyi baffe n'olwekyo nnyaniza Ronald Mayinja kuba akomyewo tulwane endulu neevuga kakati banna aji byeyogera ebintu ebyo mu vidiyo mwendi nga nze ninaanye Mayinja bwe atuli butoola era emmanju nasigalawo naye nga kayemba ngeri ye gye yali nti nno ye munnabyabufuzi nga yatudde edda wali ne baleeta Mayinja ne bagamba akafura mu tekamunyumira endulu neevuga n'akola omutwe gw'amawulire gonna siga TV siga mpapula bwe waayita ewiiki ezi Habitex yampeereza oluyimba Muzeeyi akalulu Allah neŋŋamba Habitex ne nammwe mulioza katola okuba yali yayimba akayimba nga luli nga yeyawudde ku Kyagulanyi mukakomyewo mu mulwane n'agamba wangi namuga si bituufu neŋŋenda eka ne neebaka enkya ngenda nga vidiyo efulumye ng'ebipande bipya bino eby'ennaku ezo ebigenda okuba konze Katonda wange kino ekipande kya Mwami Museveni tekinnaweza wiiki mukosa amukubira simu tamukubira ku simu lwaki nga kisuse
Waddamu okyo bw'osanga mwami Kyagulanyi Ssentamu wamutunuulira otya? Yampeeza buweereza message n'aŋŋamba ensi bw'etyo bw'ebeera toggwamu maanyi. Kuba nali mutya. Kuba akatoke walimu Haji. Abaninsanga aligamba tubadde mu mulimu fembi tugenze guzitoya. N'ensaasira Honorable Kayemba Solo yatunula atya ng'alaba. Yennyini ye yangu yalangamba waayo biwulire. Nze ndi waka. Gampedde. Kakati. Muzeeyi akalu. Wali ompuliddeko nga njogera ku ebyo. Ne kati ekinnuma si kirungi kubanga kyewakola wakikola dembe lyo. Naye oli tomukomerera nga kyomukola kikyamu. Kyekikye nti waliwo omukwano gwa famire y'Amayinja ne famire ya mwami Kyagulanyi nga si mwangu tegwali mwangu gwa kumenyawo. Gogenda mu video ng'okwanjibwa kwa mwami Mayinja olaba babi siye Metron. Atwerabira mangu. Haji Mukama akutuwa otuwe ebintu ku Mande wano. Abanaye mbajjukiza bannaffe aba Airtel. Gesasula amafuta, ennyumba, restaurant, emmere yonna ky'okozesa ekya ssente ng'okozesa Airtel Pay. Ogenda kunyiga oba ofuuse Airtel My Airtel app gijje ku Apple Store ku Play Store onyige star oba nyiga *185 *9#. Ogende ku supermarket osule supermarket restaurants byonna obenga bikozesa olina kwewangulira ssente wangule smartphones vouchers birungi nnyo. Airtel Money instant and borderless. Nga weewuunyiza Ekintu kyandi muntu pakati Haji statement gy'ogambye. Mwami Kyagulanyi Ssentamu yagamba Mayinja. Wanyiza abantu. Nengera kuteeka omukongo gwange otambulireko. Kati statement ogimanyi eyo. Wala paka linze ndi muloka. Kati waliwo ebintu nze nganze kazi wendowooza oba kiki wandi munafu. Waliwo ebintu kintu kye tutuukamu ng'omuntu neekuba mangu mu mutima ne ngamba wakwadde waliwo kino na kino ne kino Salome sigenda munyiiza sigenda kwogera kigambo bwe kiti. Ekyo atugamba mnyumba nga mwawukanye n'omuntu. Jjukirayo ebirungi. Kwegamba ekikuuma okukola ensobi sooka ojjukireko ku birungi osobola obutakola kikyamu. Nakaka waddanyiizizza naye nno sijja kukyogera. Haji emikwano tegikyesigwa. Haji kati ennaku zino emikwano mizibu. Oba oli wano ng'oli akuleetedde oba oli wano nga ne lisiiti bazitaddeyo. Wangi? Ennaku zino ebintu Haji omuntu kati akoze atya Haji ofuna okay in the first place Haji ani omukwano kyeki kyokatwa tunzo ba mtu wesiba kwa ngamba Haji kapo mukwano gwange nenga si mukwano gwange tukola naye Haji omukwano kyeki. Omukwano abantu ababalooza buli gomanyiganye naye aba mukwano gwo buli gonywa naye omwenge buli gotambula naye buli gokola naye omulimu bebalooza kati abantu abasinga tebamanyi mikwano. Nebino kubisinza byenkumenyedde Kyagulanyi amakage sigali mukwano gwa maka ga mwami Mayinja family siza mukwano ezo dali za mukwano dala omunywevu kye kisobola okumenyawo mbwebyo bata soko kyengamba kyo nkuge kale ngabo ogenti kadi wangu adete yakyetaba mu si kituufu kigumenyawo okuwaayira okulumu obulumi bakati ndawo buli mwami Kyagulanyi Ssentamu yabulira ku Mayinja mpaddeyo omugongo gwange otambulireko wesosoddeko ate singa naliwo nze kale nti mpayiriza mwami Kayemba yaliwo ne mwami Mayinja mmanyi nti byenva okwogera musajja mulokole tayinza ganti bifu era ajja kukubira kasimu tayinza kera najja n'agamba nti yalimbye kuba bwe biri. Take it or leave it. Okalabya kagamba. Wazo kamwambalidde. Mayinja take it or leave it. Okalabya. Take it or leave it. Haji emikwano gitabuse tunyigamu kati nga twerangira. Ekirala we yakoledde program eno nawe si watuufu waggikolera ku nsiku ku munno ewo wano we yagikoledde
obudde bwe yagikoleddemu ng'omuntu abadde n'amaka ge agenze mu refugee camp ng'amaka ge amalungi tasobola yadde okuyita ku kikomera ng'olinga nga wootaagula. Pulogulaamu eyo ya budde buno ebadde ya budde buno. Program twagikwata dda nga tannakulangirira mbu nfuluma eggwanga. Nadde mmanze nagirabye yadde gulo kati pulogulaamu ezo ezisinga wonye program tuleka wiiki 3. Omulibido nawe omugongo gutadde batambulira. Nange ntaddewo kulw'amayinja nange mayinja muteereddewo omugo agema aba ne bazikwata. Pulogulaamu y'amayinja tetwagikoze wiiki eno kubanga twagikola dda. Waliwo ekintu nga kati nze tolaba nyina ekintu obudde bwe sikyogereramu. Kiringa coincidence aji kankuwa example nakola interview ne Kasuku nga mpe emboozi ya Brian White nentereka interview okumala omwezi mulamba nga sigitanga interview oli bwe yajja omuliro n'ogita interview nga nga tannakujja interview nga kajuka ati nze nina omuze otereka interview katokola kati neyombu ya Mande buli kitukola yene fulumirawo tukola interview eyo Kasuku ayogera ku Brian White byonna ebyaliwo kumbe Brian White ali mugoba sente mu State House nga zibulako nnaku bunaku basayininge bamuwe biliyoni ze chovota fenga tetumanyi kyama kye ngamba jebita yasoosa kazali abakuwa Brian White nga bagenda mu State House lagwe mugenda okuwa sente wangi tebamuwa sente Brian White. Brian White najja nga alina obusungu Kasuku nange ne bannange yatuyombesa yatukubira amasimu tutegeera luvannyuma ng'omusajja sente baazimujja nga tadde interview kane interview y'amayinja twagikola dda ne tugitereka nze naye busikiti twagikola dda ku TikTok ne tugitereka nga tujja kuba nenga ne mukodo wange kati lwaki wana bannange ekyo kyazenga coincidence ekyo munatsonyiwa wanga mbajja kufuma nze nade mayinti ya nnaku zino nengamba omusajja ng'agenze ku refugee camp ng'avudde mu maka ge wakuumwa magye ngamba nawulidde ne bolabye njogedde pulogulaamu nga mpulira ndi munakuwavu nga nene dda interview twagikola dda aji twagikola dda interview eyo nga tetumanyi nti omukulu agenda kuyitamu mfanye tugamba tujja kufunayo pakati Sunday tulina program tukola ku Sunday eziprofilinga baserebu abantu abatumufu abakoze ebyennaggwano mu ggwanga. Infact twanoonya Mwai Mayinja kwogera ku mbozi ya interview ye yabadde nnyumidde nnyo biri byonna era yanyumye nnyo we yayimbira ezo ennyimba nga mutonga asoma onanga bitambudde bane era mugende ku 256 abakatwegattako mulabe interview nungi nnyo ne bwe yatuuse awo ku politics awo Mwami Bakisagula Nsentamu yavudde mu ggwanga naganye temuggwamu maanyi abalwanyi bange bajje biba muko ebintu byonna osobola okuwaŋŋanguka singa kitwala obulamu bwo. Emusima ye mulamu suuti alo tona mutayo oyo muntu ompyambadde suuti yono mujimwe bati ajyeke kooti duli ajyeyo mwe yalinga looya ku Haji Kwezira yali anoonya basale ku Haji Kwezira eyo gye yajjayo ne tayi eyo naye ali neemu nawe bakugambye nno tolina empale emu ezo komenti oziraba bagenda oyamba ne agigobe kimu okiraba bagenda oyina empale hala akomentinga mune Shalom ayina empale emu kati bakkiriza njoza kiro oba owaayi muyina ebyuma ebikaza no agize nyambala jeans ezinyangwira and I have a lot of them as just for clarity zonna za blue kakati kati just olinga onalebo bala mukwere saati okalifying ekintu ekyo naganda munansonyi abekinyiza lumojja kujja nazo nzibalage mwenna abalina obusungu bekinyiza nga nyambala jeans za blue zenkaze nina zenyambala munansonyi okuzingulira
nemba nga atenza mbala atotondo wala ngaka atondo wale mukwaji zali nyambala jeans zo jangu nazo zitulagenga zezo kati ngwata jeans zenna kananze tuenda tujja kuteeka wakaso akagondi hanga mbalage jeans za kulanga zirebeeta wana wiki ejja tuziteke wana zirebeeta bakale zenno jeans za Shalom zaya tanya jeans tugenda ziteeka wagulu zirebeete aji go bimochira bano ne comment isoma saka Shalom ayine empalemu nebo gakune bisati bye bay byempuba tabyogera ka bisati bo balabi ekyovola balaba gwagulu wabyo boogerayo n'empale ziba zimanyi zino zino empale sise ez'okuhama nange agize atiiriise no ngambye sizakugundi saagala oyogera ebizimbe by'abantu kyoga tewali ngoye za bbeeyi awo ngoye ze China bade ngenda China nkuletereyo ki kuletereyo ki leeta essimu nze situma bintu bya ssente entono ebitono mbyegulira mu misalo aje nkuletereyo essimu ngende China agala iPhone ki byonna gy'onooleeta gwe busobozi bwe bukoma negala nkufunira aje iPhone ntagale nayo utagale nayo aje iPhone ekutte soke ntagale nayo aje iPhone ekutte ngenda kuletera iPhone ndetera iPhone ntagale nayo olyo kobe nayo mpola ekutte iPhone ekutte ngenda gikuletera girete ogenda ddi ngenda banda swa umwegweko ne ate sawa umwebula nakomeka tuli mu wiki ya samu wegwera twagaliza abantu anaji mwe bali kusiba kejome sembe twagisadde nera ali tetinayo jomandala musawumu ejjume eyinza okuba ejja kuba yidi ate ku yidi wamala okusala yidi tosala jjuma twakuddamu okukola wiiki ejja nga tuli mu sittati nga zino zemuyita ez'abawalimu abalina naye omuntu wosibidde ennaku 3 lina mukaaga zigana zitya zibalema ate nga zankulu nnyo naye zibalema ate zo ng'osobola okusiiba ng'oyosaamu nze nazisiibanga osobola okusiiba leero enkya n'otasiiba naye siibanga sitati yange kubanga ogwo omwezi gwonna basiibiramu sitati siga nti ziba 7 mukaaga ngamba siga nti ogwo omwendo gw'omukaaga nti guba mwezi mulamba yes banye musiibe ogwo omwezi ogwo guli mu sitati goli waddembe okosa ozitwala olumu ne ziggwako oba n'ogiramu nkola oyosaamu noga buli wiiki ndasibayo ennaku lumu awo ziba nnya wiiki esimba n'osiba ennaku 2 gwe mukaaga mbadde nja aji nga tujja wano kushutinga nensanga empologoma tuyisinganza n'empologoma mbadde nji badde babega bwenti empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka bane Ssaabasajja anyirira endabi wamwe badde wansi mulabye kalona ngambe Shalom is happening ngabe nenjakko oyiseewa tuyiseeyo nange njidde ku bugombe bwa Ssaabasajja bwenti emikisa emikisa gya Buganda gyonna kantabe weekend ozona bamirabe gyonna empologoma mune kati okufa emabega twali azaamu amaanyi so nsaba Katonda akuume Ssaabasajja Kabaka azaamu amaanyi kati ate alinga wa myaka 4 ananga anyirira aja abantu baagala Kabaka abantu bali ku kkubo twafuna okugezesebwa emabega eri ne katuli bulungi empologoma mweri ewuluguma era emisini gya Kabaka gituuse bannange mu epa okuyingira 2 kitundu tuge tudduke tugenda kufuumuuka kajo gakudduka jajje tukwatira ivungo dduka ejja kudduka zino kilomita 5 seekanula ku mpanvu fa basooke bakaba kilomita 5 zenje okudduka ezaffe ez'abantu abakulu ez'esajja kikulu mpola aje nga tuwumbawumba twogera ku mikwano aje omuntu alonza atya emikwano emituufu omukwano tebalonda mulonde omukwano biba bigendererwa byo n'enkwatagana yammwe ababiri musooka omukwano tegujja nti mbunkere ku makya ngende nnoonye nfuneyo omukwano tebiringa byakwana bakazi omukwano gusobola okujja nga mukola omulimu gwe gumu nemufuuka ba mukwano nemukwatagana mukino mukiri ogenda wanga mwembi mugeo gabanga ddala Katonda yabakotonda musobola okukwataga Katonda yaba yakikola omukwano musobola okubanga mutera ogenda ku restaurant yemu nimutandika okunyumyanga muno ogenda wanga ebintu bikwatagana nnyo bwe biti emikwano gijja totegedde ogumu guva mu ngabo teriyo muntu akeera ku makya nagamba ngenze
kwagala gundi abe mukwano gwa mukwano tebaguforcinga omukwano gujja gwokeranga Katonda yasazeewo ne mulekerawo okuddi abantu bemanyiganyi bemunywa nabo omwenge mukola kino ganyi mukwano gwange gundi mbolo kubali yani pia asala akantu mukwano gwange nzo weranze bano ateze sewuli abwewulize neze nyiza n'okukera ku macha wendi emmere okumala emyaka ena nga mpereze emmere simanyiri nnyali wacho amazima gennyini ng'omuntu ampereza mu restaurant nga simanyiri nnyali kwate kyetaagisa sina nokulengenda mukubirako sina nakuulwe ngenda yenso bije tukola wamma nze nsobola okukera nga nsala enviiri nga simanyiri nnyalyo ate ng'onsalidde ebbanga ddene ekyokusala obulungi enviiri tekireza nti oli mukwano gwange naye abantu basanga mu ssimu ye ayinamu essimu yamusala enviiri ayinamu essimu y'omuntu wa boda wange wa boda nze banne wa boda wange siraje mulina boda wange nze wanga osangamu omuntu omuzimbi wange gyoli buli nnaku azimba essimu nejjula ebintu ebitategeerekeka owa bulooka jaga tujja ku bantu bonna nga bamanyi amannya nno nabo balina eyiye ow'omusenyu kawukiisima anti owulira annimira balinze balina bonna wano sigamba ntobeera nayo ogwo omulimu be guggwa bijjeemu sigamba ntosobola mukubirako n'omugaa nti ng'omusenyu guluddeyo kati oli wakubiri naye ebyo bwe biggwa essimu bijjeemu kakati eddiirwa ekutusa biwedde bye mbadde nkwagaza addemu okukubira omubuuza ani ono mwe tona namba yange mukama wange sigiina naye agijjemu ate essimu enejjula bitategeerekeka nofuna abakuza banakuziika amanakola ki abanakuziika onobafuna munne ffenne waffe tuli bangi omuntu asobola okungamba ekintu ekyo ngamba infact nali na Bishop Kiganda oyo mu kisenyu wa Mengo kanabeera yankubira essimu ng'ennamba ye nasevinga yali wabuugi ngamba ate ovuddewo wateekawo n'ow'obuugi naye omulina muno ow'obuugi Kalungi Plaza kakati mbavuddewo nzekanye Bishop Kiganda awe Mengo ennamba evuga agiraba ow'obuugi nangamba yakati ennamba y'ow'obuugi ogyagaza ki nampala ekikya nangamba buli kanakuwonya obuugi abantu balina amasimu lwafunyewo ekizibu ku poliisi owa poliisi wange bulina wenda kuzza misango bwenako oddayo bwemanyi owa poliisi anabba gwe bagenda kuwaabiranga naye bwewa buli kaseera emisango ate ogedde potonjukiza kuba saagala kuba poliisi y'ekisaasi kanjireke naye poliisi esinga obubi eyo efukyanka emisango gyange poliisi y'ekisaasi eyo waliwo abeera muleeya abo babe ba Osima bikisimasiyidi abo bafukyanka emisango nja kujja ndi muzimba njaba kya story ennamba eya poliisi y'ekisaasi eyo naye nga poliisi mbi nnyo Uganda poliisi mulaba akantu kano poliisi y'ekisaasi mbi nnyo newogenda ng'ofunye accident ng'ova musi bakusaba ssente sooka otwe ku ssente omulwadde akutusa okugulu bane poliisi y'ekisaasi mbi nnyo awo ng'ovudde ku ndu n'okkirya bwoti bane poliisi mutwe poliisi y'ekisaasi efutyanka newogenda nga agigogo batemye nga bakola bootonya bakusaba ssente poliisi y'ekisaasi twegayiridde Uganda tubasaba nze kye nandirowoozeza mukole ku poliisi y'ekisaasi bambala leeya nandirowoozeza ku gavumenti abakwasisa amateeka ebongezeemu kasente ndaba ng'omulimu gwa agigwa mutima gwa muntu nadda waliwo abantu bakola omulimu nga tebagwagala baveeyo wali abaagala waliwo abantu nga tebagwagala baveeyo bw'oba olaba ng'oli musawo ng'ogenda kuleka omukyala afe olaba atakusasula bulungi kiveemu kiringa kati nze ntambula n'amazzi ecupa y'amazzi gano ag'okunywa mu mmotoka ye macupa zibaamu nnyingi nga nakadenzigwamu egali lwaki bano abasirikale abayimiriza ekiro totulekedde ku mazzi nze mbasimba cupa sitawaana ti mazzi mwegali mu mmotoka agikapo bannaye buli akuyimiriza ogenze totulekedde ku mazzi nga ngisitulayo kaago mbadde sinnagasumulula bakusekera ng'osimbula amu ne bagakwata n'endowooza babagasuula busuuzi nze byali byantama ebyo mpaayo ku mazzi ngayina buli omukyala akuyimiriza kyonsaba kyenkwamu mpaayo ku mazzi
kwate munnanga abantu bakolya musala naffe nga bwe tukolera emisala gye tukolera ne bannanga ebintu by'oluseke bisusse aje okoya oluseke amazzi nga yina gujja balaba abantu buli gwe bayimiza amazzi Kasakulango ina permit n'omugamba nakubuuza okoze otya buki onywedde pipa akonango kampadde akamazzi tuguleyo amazzi gasemu emabega eri bagambanga sigala kati bategera sigala takyalina waava emba kusigala tuteekeddemu kasegereti nali bagambanga bakyabisamba linja zigula pakiti nga buli agamba ate nkoona kandi balina bebasoma nakapapula ne bakoona ne giyimuka emino ebiri anje kusimbanga ngenda kugamba twegera tubakolerereza Bobi ogende bweru nti twongera amaanyi geyongera kyongera kikakkanya mustwago Mami Salomo waliwo ekijja ngo kiteesaako bawuli mu kwegeziwaza ku ffenna baavuganya n'abali mu muvuganya mu ludda mwali manyi Bobi Wine asinga kuvuganyizibwa ba ludda luvuganya ajikapo banaye twagala kyabya bwabya ngo ukigize nnyo mwami Kyagulanyi asinga kuvuganyizibwa ludda lwabya oludda oluvuganya government lwe lusinga omuvuganya oluvuganya lunne ate ddo lumuvuganya nnyo ne bogenda ku programu za radio ne bogenda ku za TV bamuteesaako nga bateesa ku gavumenti era obudde buno bakulaga bwe yayonona ebyobufuzi byaki ya Uganda ow'emyaka 7 bavuganyiziza emyaka asatu teyandigisanze singa bali nabo bakola bituufu naye ekirungi kya byonna nze kyendamu kuba simanyi kiddako okujja omuntu ng'ali mu kwegeziwaza okujja okutugamba ebyo tewali amanyi kikola ki kiddako naye nze kye nandyogedde kiri ekintu kimu bonna abaagamba nti Honorable Kyagulanyi yayonona ebyobufuzi bya Uganda omukulu President singa mwamuggyako dda ye time wakataliwo emumugjeeko ono gwe mbadde mugamba abyonona abalemeseza kataliiwo walabye Simon Muyanga Lutayanga nokaba yakabye yadde ku interview yakaba nnyo ne mukufa kw'omugenzi mirundi yakuba omulanga n'agamba omwana atta struggle ya foyo yakuba omulanga n'agamba entambula yabadde mulemeseza okutuuka yadde atuuka kiro naye entanga tenda mmotoka nga bakamya amalooza bonna bayina emmotoka oba ezo pibiki ze yalabe bweru yalooza baze bazipakidde mu bbuutu mulimu kati ye mu kukaaba kwenze namumanyiira yakabye naga omwana seswago naga yareka mu ngamiro agambye yagambye struggle yakajibamu emyaka 20 Kyagulanyi yaliwo nga mwali mu struggle nga tebamuggyako ki ekyamugaanirawo okutereeza ebintu abantu boogera kati abantu nakugamba kati ate n'ekirala ndi mu kukulagula neŋŋamba ne bannaffe ababadde bavuma Kyagulanyi ate nga mwe bafuna ssente mu cash crop ya Uganda main cash crop mwe bafuna ki ssente ebbanga Kyagulanyi lyanamalanga taliiwo ennaku egenda baluma bwe bwavu bwe muwulya fuuke gye muli ate ogenda gamba nti ogenze mukola ki mbagenda kuwa ssente ogenda okukola ki teza kati abantu bagenda kwavuala kasita Bobi yavudde mu Uganda anti ebbanga lyana simanyi budde bwagenda kumalayo bano bamadde nkeera kuvuma nenkera ne muvuma ne bampa ku ssente nyina project betugira bwetu ne tuggulawo kekibiina kakati abavubuka bammwe baabo Kyagulanyi taliiwo kati oyenda kugendayo ngonona zaaki buli muntu addeyo ku nkumbi ye sibuye yeetebe ensekese abaazifuna baazifunye ababadde balina empapula empya temutwalayo tewali mulimu teri mulimu nga twagala ku mpapula bannange tulina bannaffe abaatubikima Mobile West abantu bakuŋŋaanya kasasiro ne bamugja ewaka wooba mpola mpola naawe obanga olina apartment ng'oli caretaker osobola kubira essimu n'okuŋŋaanya bapangisa bano nga tugakuwa commission
ngaye muri mu nnaku ostero omuli kumbaza abapangisa obera ntinda nakawa wona lubaga wona muyenga osoba ku namba ya Facebook ne tukwa commission ngolese katasiraba mwabagamba mujibuze gwekera mwekunganye wobera mufanya katasiro kwa ku 0749 39 21 22 oba 0393 10 15 76 kanjidem 0749 39 21 22 oba downloading app ya ku Apple Store ku Google Play Store ya Tubichima Mobile West obenga atena ofunya kasente gwe kunganya abavubuka abali yeyo nonya kaso muteke mufo kimu tuga kujja tumuchime tukuboneka commission twane aji kazugwe kapo twane ebuli mande ali hapa yo kusente arwa sokore kazonga nyingi aji ngofuna sente nyingi yoyo nonya ze yampa ani yakwa banyigawa ani yakwa sizezo musangude received atano bamwita Masias Mugema webungereza yajja nampaye mtwala 5 namusanga walu naawo nagaji programs nyumira nangamba otutwaliriza oba tutwalirize eche nakuwaya nagamba nanjo kyayo mwami Mugema Masias mutumire mukola we mutyo yanjo kyayo nabaga twagala sponsor program ngogiye ko Shalom West Services twagala sponsor program ene yoka ngo sponsoringa program ene ku Mande kuba ku 0705 27 1973 tonya bba musawo Muganda oba musomi wa dduwa nkusaba busabi ne kalike nkugambye okategedde akaluwa tukaddemu mwena ade bawandike empapula sima project geto something geto gundi simanya nyina abavubuka ababadde ne kyago abali ne kyagulanyi sobolo bakuletera mukulu anti bulijjo muwagaliza bibi kati taliwo empapula yokya yavudde tewali mulimu Nandwali bakera kutula mbisikiza ya mitina mu mahoteli kuwandika bintu bya proposal za kufuna ramujja kwa na avubuka taliwo ate kati bebalina okusaba ennyo akomewo bakoleko wabawulira omanyi nti nemabega abawagizi ba Nuupu badde tebaga Bob Wine nti vayo gy'oli naye ate bana batamwagala akomewo jangu eka mbadde mugenda mufumbira ne kati kyembuuza kati ewuwe abakuuma bali munda bali bweru simanyi wali okumya ekintu omuntu n'akikulekera agakisigaza yetambulidde kasajja ali safe yatuse bulungi obulamu omanyi mwami Kafero yayimba mbone bindesa amaka gange Malamba tewali olugero mu Buladina yagamba byantusuza amaka gange Malamba ebintu bikusuza amaka ga Malamba notaso obulamu oga kanve naye gwa akaseera kagenda omwanga taliiwo ogenda kuwulira obwavu abadde bakeera kuba obukindo project yange Kyagulanyi sanga ku Divine na proposal byaweddewo kakati mukole ebituufu nabadde bagamba nti abalemesa okujjako mwami Museveni bwe budde mumujjeko nze bukyagenda nali manyi kati singa balina newe batuuse wabya akabiina ke bakoze akatajja kulayira ani yakakoze bavubuka badde bebisu akatajja kulayira be bamanyi anti nabadde nako kakomyawo metajja kulayira babadde bagendagira bagambe Kyagulanyi yatutumye yadde atutuma kakati nako papula bayuze ajja kulayira project eganye eri mu Bulage ebetugira ebegezaamu erenga YouTube ebegezaamu bata omanyi omuntu project yobeerawo ng'atogiwala n'ekifo ky'okujagala mu mutima nakugamba abantu bagenda ne babeera nga mupakasi bana pakasi abalima mu nnimiro ne babazimbayo n'akayuma mupakasi wa waka kati ate n'alima nnyo ennimiro nettiza manyi waliwo ennimiro ezitakyamera mu muddo tosanyukanga
oba ogenda gobwa ompakasi ate ogenda muddo gwafa tegukyamerawo ebyo muwandiikako omuzimbi wange ng'abeera ddala nawaka ate tegedde ewaka wonna bw'otunula mu compound tewakyali wazimbibwa ebintu byate kati oba oyina tambula nga tebannagoba tewaba mulimu wabo kati mwenna babadde mulya ku Kyagulanyi obudde buno mwattizza tewakyali mulimu tetugaasuka ano nvuma Kyagulanyi ntwalayo bavubuka mwe mukitwale nti mwattizza twakola ghetto gundi kuba tewakyali amanzi okujja omuntu okwetumiza kati ani amanyi pulaani eddako tewali amanyi tetumanyi kati naffe abawagiramu tumanyi iki naffe twalabye bulabi naye nga nze nsigala musabira yonna gyali Mungu amwongere obulamu abeere bulungi alabe ne ku nsi alabe ne ku Uganda empya balabe ku kyayayaanira musajja wange mweze pig bane tuna interview ejja gye mugenda okulaba mujajira week eno King Michael ne Aji Kazibwe kapo ange mweleza wa location yeyo ajja twagamba mande kozi twagamba lwaleero kale musule bulungi mbere bulungi onyo Shalom Power tajja tawangala mu kisaawe 500 and above we mala siddamu kano ka size nafo gyo tukoleyo kadekendeeza ochayo siga bwaki chako jebye bintu